Diana Nabatanzi lekera okwetega omugagga Hamu Fulufiga ebyama byogedde ogenda kubanga byonna obifuna maaso awo. Maama Nnabagereka bannange naye ebivaayo si birungi yadde n'akamu. Omukulembeze w'eggwanga nabyo byonna ogenda kubanga obifuna. Mugamba mutya, mwasibye mutya bantu bange? Kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba ggwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Ssuvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell olemesubanga byonna byemba nteekayo wano ku Ssuvia News Extra. Nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Honorable Segirinya Muhammadi embeera mwali mu ddwaliro byonna ogenda kubanga ate obifuna mbulambalamba. Sheikh Hamada Kakayire onono nga mulombi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka bizinesi ezitambula bulungi. Oyagala kugenda bweru mukubireko ku nnamba ye y'essimu eri awo wamma akolera ddala ku bintu bingi nnyo nnyini ddala. Sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omukulembeze w'eggwanga lya Uganda His Excellent Yoweri Kaguta Museveni onono munnange wenjogerera kati atemeza Kenya era nga wamma bamwaniriza bulungi ali mu State House ye Kenya wali wonna tolina ky'otugamba era nga omukulembeze waayo William Ruto wamma amwaniriza mu ssanyu lya nsusso nnyo nnyini ddala nga woolabawo. Naye maama abashosho inyirozi batandise dda okubagana empabagamba maama omusajja takoowa kuba luseke ate eyo nayo yagenzeyo kuba luseke. Si bigambo byange wabula nabagamba byempulidde ate nange byenzija ne mbatuusaako wano ku Ssuvia News Extra. Mbu munnange yo oluseke awo wootazanyirawo kwegamba yalutegeera wali wonna tolina ky'otugamba. Ne bannange ono pulezidenti taatambule gaata amawulire ag'ennaku oba nga yitega nnaku oba gakwemulugunya agaliwo waliwo akatambi akaatambula ennyo nga maama Nnabagereka ng'alaze Simayiro kwegamba nga musanyufu naye maama ate mulowooza abaana bo tebajjeemu birala. Munnange yo Simayiro yali tagitegeeza wabula yali alaga nnaku emuli ku mutima mbu ng'ayoya bbaawe ng'awuli ayagala kulaba bbaawe naye ate nga baamugaana omulaba. Bannange abantu boogera ebigambo kamba tuuseeko akatambi nammwe ate mwera. Omukyalo oyo gw'olaba waggulu awo, omukyalo oyo gw'olaba ye Nnabagereka maama wa Buganda, ye Nnabagereka maama wa Buganda. Naye woba otunuulira Simayiro gy'akola oba otunuulira Simayiro eyo gy'alina ng'olaba nga Simayiro yasanyu. Woba otunuulira Simayiro Nnabagereka gy'ali mu kulaga ng'olaba yasanyu. Omukyalo oyo kyatuddeko yakimanyi. Amaze ebbanga eriwera nga talaba bbaawe Ssaabasajja Kabaka, tamanyi waali, tamuwuliza ate tebamukkiriza kumubuuza. Naye ng'omukyala kyalina okukola. Gwe nga wali obaddeko mu ssanyu eyo Simayiro ey'essanyu oba wali obaddeko n'ekikusanyusa ku mutima osobola okuleeta Simayiro bw'etyo olaba ng'alina ekimuluma ku mutima ekitamuwa mirembe. Kyalina okukola ng'omukyala naye nga Simayiro si yasanyu n'akamu n'aka era ekimutuddemu oba nkibanyonyole ntya nawe kenyini ndowooza okyerabirako n'amaaso go. Simayiro yeetagisibwa yeeyo ng'olina ekikusanyusiza. Simayiro yeetagisibwa yeeyo ng'olina ekikusanyusiza. Olabira ddala nga Simayiro ya bulumi ateekawo nteeke naye nga teva ku mutima. Ekiri ku mutima kirala nekyalaga kirala. Maama Nnabagereka y'oyo. Ate awo wetutuuse bantu bange mbu munnange Simayiro eyo yonna nga woogirabye nkake bukasi mbufunze mu pulasitika Simayiro ng'ate nammwe ateewe mbyewuliddeko mu katambi. Naye bannange abantu oba ebigambo babijjawa Mukama Katonda naye nga ffe tetugenda birwako era nga bwentyo nkuvuze butereevu paka wa mwana muwala birthday girl Diana Nabatanzi. Bannange anti emuwuuba emuzze eno emuzze eri kugamba mbufunze obulamu ye butambulira ddala nga we yabubala wali wonna tolina ky'omugamba. Ono nno olunaku olwaleero Jennifer Fulufiga munnange avuddeyo ate n'amulangira amulangidde biki amugambye nnyabo Diana Nabatanzi osusse ekimala koma oyitiridde okwetega omugagga ani Hamu. Ono nannyini kisaawe kirina kivuba ekigenda okuggulwawo. Munnange Diana Nabatanzi amaze akabanga ng'amwetega naye maama naye mbu omugagga gwe yeetega tamulabawo yadde n'akatono, tamulabawo yadde ate omulundi n'ogumu. Kale si bigambo byange wabula ate ebibadde bya Fulufiga
fulufiga n'agamba mbu yenna asiiwuze simanya yeeyerusa ape banaki ayogedde omugambo wamma nammwe nga fulufiga ate gwe mumutegeera sinnakikakasa oba ddala kituufu ddala naye yeetega omugagga haamu oba bibadde bya fulufiga omanyi naye ayogera bingi nnyo wonnyini ddala bwe nkongerayo ew'omulwadde Honorable Sseggirinya Muhammad emabegakaawo navaayo ne mbagamba nti kati amawulire agavaayo galeeta akamwenyumwenyu ku matama ssaawa zino w'ogenda asobola okutegeera nti ono yazze okundaba ate n'ekyala kati asobola okwetambuza n'amalako eddwaliro lyonna n'okweriisa tebakyamuliisa kale asobola okweriisa so bannange gwe wenna amwagala bambi twongere ate omuteeka mikono gya Mukama awone addemu akola emirimu gye bannange mummanyi omusajja yali atandikidde mu giya singa si bulwadde singa maama ffe Uganda tukyagambwako nenga bambi twongere okumuteeka mu ssala munnange bano abantu bannaye kugamba kaba bazanyira ffe ku mutwe ava Peace kw'otadde ne Mudura okuva we yali yafuna Winnie Wamami ono TikToker jjugira balina akayimba akapya Winnie Wamami ne Mudura munnange Mudura ng'ajja ku live ya TikTok ng'agamba nze n'ava Peace twayawukana era tuyisinganya nga babigo naye tujja enviiri ku mutwe olunaku olwaleero matulutulu ku makya ate nga tebali babiri ku kisaawe Entebbe airport munnaye nga bali mu kwewa buaga kyokka nga ne Winnie Wamami naye ali awo Arthur Kayima abangi gwe beetuumira Sister Kayima alina akameseji ateeka awadde eri abalaze ba maama baabwe ku lunaku lw'abakyala kale kalukalabira muzikize mbasiibwire wano Omukama abampire ntwala omukisa guno okubakulisaayo mu bijaguzi bya wiikendi ewedde mu twajaguliza bannakazadde b'eggwanga bamaama baffe abalungi mwe bali kubalaga mukwano mwabatimbye twabalabye mwe bali kubaagala mu butuufu ddala omuzadde muzira era ku nsi ya Mukama tewali kintu kyenkana muzadde naye mwerabidde omanyi bagamba enswera ekwagala yekugwa ku bbwa nyoko mulogo ate ffe bwe tujja ne tugamba ko ku bamaama bammwe nti nno balogo mutwetikka naye ate gwe gwazaala osobola okumuzza ebbali n'omukuba akaama n'omugamba maama oli mulungi naye lekeraawo obulogo asiraanyiza abaana b'abandi bangi abaana b'abaganda abalozi abamazeewo abaana b'abajjabe baganda baate abalozi abamazeewo yeezira kulaba mwana wa muntu ng'asummusa avuddemu alina ke yeekoledde buli ali obulungi oyo ng'amuloga naawe okimanyi ndi mulogo akati munnange okujjako ng'olinze bamugobe ku kyalo lwa bulogo mulogo nyoko mulogo kkiriza oyogaana nyoka aloze abantu gwekaweka gwalina okumututaasaako omuzza ebbali omugambe maama nkwagala nnyo naye lekeraawo obulogo ogenda tuleetera ekizibu eky'amaanyi maama wo mulogo so mutuuze wansi ngeri gy'omwagala ennyo nkimanyi nnyo amwagala gwe wekaweka gwagenda okuwuliriza okitegeera omwagala nnyo naye tomusuusuuta busuusuusi tunuliranga ne ku nsobiizi agenda kubaleetera ekizibu naye ate ekyo tekimugjaako kuba nti nno maama mulungi yakusindika n'akuyonsa n'akuzaala naye naffe tutaase obuulire ku nnyoko oli mukazi mukulu oli musajja mukulu kati osobolera ddala okutuuza nnyoko n'omubuulira alekeraawo okuloga abaana b'abandi asiraanyiza ne bali bamaama baabwe ne bakitaabwe bakoze nnyo okulaba nti abaana abo babeera bulungi lwaki abaasaanyawo nnyoko mulogo Sheikh Hamad Kakayire ono nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru bizinesi tezitambula bulungi mukubireko ku nnamba ey'essimu eri awo ate ofune ebisingawo era gwe weri ayagala okulanga naffe wano ku Sylvia News Extra ennamba yange weeri awo ate ya WhatsApp munnange ojje twogere ebisingawo.